alabika ayina ekipya erudde eyo. Nsanyuse nnyo okulaba Robert Mutebi oli ku Soul TV ate oli live. Ya neyanziza nnyo neyanzege senior Apollo sawa zino ate waliwe mulabye ebikwekweto musaawe esoose tuvuddewo naye ekiri ku nguudo kyo kibi nnyo nnyini ddala awo nawe tuyitidde ababadde bagezaako okulayika nti basaliikiriza okuyingira Kampala biganye olunaku olwaleero. Saawa zino tuli mu tawuni ey'Empigi nga Mpigi owandirowoozezza nti erinaanye Kampala nti oba oliawo oyinza okuba n'enkizo abaamu okulayika nti bakwatagana ne bebasalaŋŋana nabo oba oliawo naye kino ate tekisobose kuba naffe abasayidi eno kitegeeza nti eteeka pulezidenti lye yayisa motoka obutasala kuva mu disitulikiti emu ogenda mu disitulikiti endala bwe liba likutte ab'Empigi kati gwe ow'Emityana gwe owe Fort Portal gwe ow'Embalala gwe owa Luddawa ate gwe osirika busirisi kubanga kye tubalaze wali ku nsalo ya Mpigi ne Wakiso mukirabye kakati tuli ddala wakati mu tawuni ey'Empigi okubalaga embeera bweri. Mpigi bw'ogiyingiramu olwaleero oyinza okugamba nti oli kulumbe nti oba bafiiriddwa olw'obukakkamu ate obuli mu bantu ate ne mood yennyini erimu nti abantu batono nnyo stage ezaaliko abantu abawogana abayita abantu n'abakola ki ate kuli n'omu gw'olaba Mpigi oba oliawo teringa Wakiso nti owa Wakiso agenda e Kampala nti oba mulimu stage z'omunda nedda. Mabega wange Mpigi esala na Butambala kitegeeza nti okuvaana Empigi we tuli ogenda mayilozi nga 5 oba tokkirizibwa kusukka waawo oba oyingidde Butambala disitulikiti endala ate sayidi eno oba oyingira Wakiso sayidi eno ey'Emuduma nawa oba oyingira Mityana ate bw'ogenda sayidi eno oba ogatta ku Wakiso oba ogatta ku Masaka oba oliawo ne disitulikiti endala so bano bo bali mu katu ak'amaanyi ennyo. Wano wenyimiridde yemu ku paakingi ezisinga okupakingamu takisi ezikozesebwa abannaffe ab'Empigi ezibadde zikola ku luguudo olw'e Masaka kakati zeezo olaba nti bo abannaffe abavuga takisi ezo waggulu ne wansi wonna weeziri bakkiriza olwaleero abannaffe abo tebakoze era olaba nti takisi zipaakinze abadriver batandise kunoonya byakola birala kubanga ate buli we babadde basaliza olwaleero kyendabyeko waliwo amakubo ag'enjawulo gye babadde bagezaako okulayika nti bayitamu naye poliisi yanyize buli wamu yaggadde buli kifo kakati ate bannaffe bwe balabye ng'embeera oba oliawo egayegaye bangi nga bwolaba bagenze maaso n'okulayika nti takisi zaabwe bazipaakinga nga bwolaba paka ng'ennaku 42 oba wiikisi 2 pulezidenti zeyabawa okulayika nti bapima ku mpisa zibalaze aziggwako. Apollo tusiime mu ngeri y'emu njagala okutunuzaako ko wano katono bannaffe abagenda maaso n'okulaba ebivumbuddwa. Eno y'emu ku mmotoka ze tujja tubalaga omutambulira bannaffe be tuyita abakambwe abo abagenda maaso n'okwasaganya abatakisi ababakuba n'abakola biki ku luguudo luno olw'e Masaka. Mmotoka eno y'eno kuzimu ku mmotoka za patrol ze bakozesa abagoberera ebivumbuddwa ku ssaawa 3 mawulire g'omunnyo ku 3 tugibalaga nnyo kubanga muno mu buutu olaba ne mu ndabirwamu zaayeri olabamu ebyuma bibagenda maaso n'okukubisa abadriver n'okufumita emipiira gya takisi z'abadriver oba oliawo batakwatagana nabo ku luguudo lw'e Masaka olaba nayo yapaakinze. Kitegeeza ki? Kitegeeza nti webadde egumba webadde ekolera patrol zaayo n'okutulugunya bannaabwe aba takisi kati tebakyakola kubanga takisi mu Mpigi tezikola. Eno ebadde ekwasaganya oluguudo lw'e Masaka okuviira ddala e Buddo okutuukira ddala mu bitundu ebyebuwama naye kakati ogiraba nti oba oliawo nayo ate abagibeeramu bagipaakinze kugambye nti eri olabayo ebyuma munda bye babadde bakozesa babikozesa okufumita emipiira gya motoka za takisi okuba ate abatakisi babanga bakuba ensolo naye kakati olaba nti nayo ate yapaakinze wano nga mugenda maaso n'okugiraba kitegeeza embeera ate egayegaye. Ki ekiri mu tawuni ey'Empigi tugenda kubanga tubawaako ku kifaananyi katono nnyo ku tawuni y'Empigi bweri kubanga oba oliawo mubeeramu obulamu obutonotono ssaawa nga zino abannampigi beebaka naye baba bazuukuse ssaawa nga zino naye bw'otunulatunula mu kabuga konna olaba tewali moodi yonna gy'oyinza kwogerako. Motoka ezitambula obaleemu 2-3 bodaboda nazo za muswaba olabira ddala nga ate
ekiragiro ekya president ku motoka obutasala district ate kyatandikiddewo dda okubakosa anti buli kimu kisirise ne kisirikira ddala mu Mpigi wano nga bwogenda maaso n'okulaba tewali keetalo kuosangawo ku ssaawa nga zino ebbiri nti wabeeramu abasuubula biri kubanga ekyemmanga katale naye olaba tewali mbeera yonna gy'oyinza kwogerako eri awo nti oba oli awo nkyamufu mu katawuni kano oba akabuga kano ak'Empigi kubanga nawane wali stage ezitwala abantu mu bitundu ebirala nabo olaba za parkinze oba oli awo tezikola. Simanyi oba tukyalinayo kadde nsufuneyoko wa takisi omu tubulire ku mbeera naki kye basuubira naye nga mwe abalabi baffe saidi eno bwe wati bwafaanana. Mpigi yasaliddwa ku Wakiso, yasaliddwa ku Masaka, yasaliddwa ku Butambala, yasigadde ye eringa yo bweti kubanga nogenda Emityana nayo si kyangu okuba naffe ate abagenda maaso n'okulabika nti ate bakwasaganya emirimu erudde eno. N'abasabaze ababadde bazze abasinga babagambye oba oli awo ate nti tewali byakola kakati kyekiri wano Mpigi taxi park yeno takisi tuziraba zisimbyewo naye tezikola bino bye twasangangawo oba oli awo gena maaso n'okuziyita byonna kakati tebiriiwo kubanga ate tewali bizinensi yonna egenda mu maaso wano mu Mpigi. Stage nazo tekuli takisi zoyinza kwogerako eziriko zisimbye busimbi oba oli awo oyinza okugamba nti zigumbye bugumbye awo kyekyo kyendaba wano mu Mpigi wetuli ssaawa zino yeyo embeera gye tulaba wano emmotoka zisimbye busimbi tezikola nga wetugenda mu maaso n'okubalaga. Nze gyebale embeera ndaba Mpigi yo yatandise eddo ginyega. Kituufu nnyo embeera etunyigiriza kubanga kisooka bamu tulina amakanga ga mirundi ebiri nobeera nga mu Mpigi olinayo faamu okolerayo ate nga ne Kampala olinayo abantu bo ne bwataba ntambula oba tosobola kuba nti obalaba. Kati gwe embeera yakusanze mu maka geeno? Embeera ssebo yansanze mu maka geeno Mpigi. Ag'e Kampala ogawuliza? Ag'e Kampala nagawuliza bakyali bulungi naye tetumanye ennaku 42 ezinaggwerako oba oli awo bayinza okuba naba tebakyalina kibalya. Mpigi mulimu stage yonna takisi we ziyinza okukolera nga tezisuse Mpigi oba temuli? Temuli kubanga bwobanga obazeemu wano mayiro ziringa 3 okusanga Butambala ate bodda ku lw'e Kampala ndowooza okuva emayaawo wansi wali kati mu bufunze baziyimirizza okukola. Esebo tweyanziza nnyo tweyanzeege eya Apollo tusiime yeyo embeera eri mu Mpigi bwe bakuwa ekifaananyi ekituufu saidi wali eyo ye stage egenda e Kampala ogiraba motoka eziriko zonna zipaakinze bupaakinze tewali kigenda maaso nakolebwa. Emabega wange wobadde olaba ye stage egenda e Butambala ezo nazo zonna olaba zipaakinze okutwaliza wamu tewali bizinensi ya kusaabaza bantu munda mu Mpigi esobola kugenda mu maaso kubanga otambulako katono n'oba ng'otuuka ate ku district endala. N'olwekyo nze gubeera gwange kuddiza muzindaalo ogende mu maaso n'okuweereza. Twagadde tukulageko kukaate ewalala embeera nga bweyimiridde mu districts endala zino ze bagambye nti temulina kusala kuva eno ne moddeeri. Omuzindaalo ngenda kubanga ng'okuddiza lwakubanga akyensanze wano waliwo bannaffe abava e Kasanje nga baagala okgenda e Wakiso. Kasanje eri mu Wakiso naye alina kuyitira mu Mpigi okugwa waba alaga kati nga ensangi n'awalala abo bonna babaganye okulabika nti beeyongerayo. Buli kimu kisibiddwa era buli kimu kiggaddwa. N'abatambuza ebigere nga bimwalabye ku makya tebabakkiriza kusala kujja bulwadde eno butwala eri n'abali eri nti temubujja eri butwala eno yembeera eri ku nguudo n'ebibuga n'ebitundu ebirala ebyo tuyiseemu olunaku olwaleero. Omuzindaalo ngukuddiza. Tuyanzege senior reporter Robert Mtebi webale kuweereza olwakadde katukuleke ogende maaso oweereze ate olabike nga otuusaako ate embeera erudde